Nseri Kyankwanzi jukira bulungi nnyo Kyankwanzi ekifo kino ekya constituency ya Butemba kyali kiriko abantu baba batano kwaliko Innocent Pentagon Kamusime ne kuberako ne Samuel Semugaba ne kuberako ne Peter Babu Kabongo ne kuberako Patrick Nyanzi Richard Ruhinda ne Michael Katungi beba kibaddeko naye gwe abali besingeyo kata basinge n'abalonzi katange ebyobufuzi kati gwafuuka mulimu kubanga eyo abantu abasinga balunzi ayi gwe bamuwoluddeyo ne bagamba nti omanyi kyetulina okukola kiri kimu tuddemu tulonde nyabo era ababadde bategeka obubaga mulindeeko nga tonategeka kabaga sooka okubire Tango Doi omubuuze mukulu Tango Doi ngule soda wange ne bia tukoleyo akabaga oba tulindeko kubanga kakati yakkiriza obubaga ntokolindeko kakati Anite bwe yawulidde amawulire gano yakoze atya anti kati Anite balooya ba NRM be basazizaamu okulonda nti batunuulidde ensonga ne bazeekenneenya bulungi nnyo ne bagamba no Butemba yalimu emivuyo kati balina emisango oba 3,000 balina emisango 335 kwenaremu awo kakati balooya batandise okuyita mugumu kugumu n'ogwani tegujja kutuuka bwe gunaatuuka nga bamugamba Anite weekwasadde majje amati mbutega nnonda mbubagate gave mu barracks gajje gannonda empitemu no bakusinga bwe banaaba bamusinga bajja mugamba bamusinga bwe banaaba tebamusinga bajja mugamba nti tuddemu kati tusaamugamba twayiseeko majje ntubabuuza bagamba bakoowadda nga bagenze mu majje nebababuuza nti ffe twakukowadda Anite ndi ate tukwatako kakutandi